Yes, mukasi akatwolekedde kyatuleseewo olunaku lw'olwaliro nga batugaba sitoni y'okutaano okutuusaako sima gye tulekedde sitoni y'okutaano ng'ogasseko ne ku mutimbagano gwa muno waaki Awanda Worldwide Productions nabo begasseemu olwaliro kasima bakayise Girl House Boy ketwolekedde ono yabagamba nti basitulire ba Spectral Valley High Antiphanus was just ino si yali katonda wa Dona ate Tithonus yali yakafuuka imoto ne bagenda bagwa mu mukwano katuli mwaka gwa 1928 ku saidi mu New Jersey kakaino balese abaana bali mbasomesa mu Greek mythology babalese masekaliga museum ewali ebimu ku ebyo ebyalumbisire mu bakatonda abo talagero kulengera yalengera engeri y'entongoli mukyala Jenkins ngenda kusabobera attentive sembera waneno ono musomese yabalese eventually accepted. yagamba iyo siyamana atukese anakkiriza nti yalina okuleka oli munaye agende kasore bambi nga kakwashe ennaku bwe baze eri amaaso lwe akwate ku bonaasuna akatongoli awulira kabadde kamutta ndowooza tugende maaso bannange nti kaali museum erimu byafaayo yawulira essanyu ng'amaze okasunako kalwaki osunya akatongoli kabadde kakadde nga kalabika bulungi nga mutuufu neewunya ekikavaamu kyobadde osubira kyofunye nti butereevu kati baabaleeta golowooza ki ekiri sayidisi eri waliwo akapa nti bakkiriza kusala gendayo tugende twekkanye tulabe gyantugende ffenna naye lwaki bwe bakugaana ekintu gweowulira nga ate kyoyagala okola kiki nze ngenda gendayo gwe wet blanket oba oyagala okujja jaba oba toyagala sigala sietaaga kumbuulirira najja gwe kyomanya nti waddalu kiri yakwate kubona kiriya waasi eno kakali naagenda okujja eno wansi baali baterekayo ate bye ebisinga obungi bagambye eno sekita ebadde mu innovation bye baasinga okutereka eno bikwatagana ate ku bakatonda ba Misiri banu basi yajja ayitamu mpola mpola banakusuna muunu bye byaliyo ate nga bw'omanya ebintu bya Misiri nti mbisira byedda munnange baba aliwo ebiseera ebyo baali bakkiriza mu bakatonda era bakatonda abo baali b'amaanyi banu basi nakusuna muunu ng'ogasseko n'abalala kali yajja jasi wakuba munaye kati guno omugijja oguliwo kizibu okuba nga basobola okubitegeera yakwate kuba yasika n'empeta yali wano agenda ogisika bw'ati nga kuliko zaali empeta bbiri naye nga awulira empeta eringa emusika empeta mbalagavu okuzaama kungulu erika akananka kalinga kayinja ka bbeeyi ziba tezibuusa asikaali yajja yambuuza okola ki eno gwe nnyabo anti ni mu kusoma ku nsonga za bya Misiri eno tebakkirizaayo akafu bali mu kateekateeka tolaba nti waliwo kasayini akatakkiriza kasayini kaliruda wanze nga saakalabye mu butuufu nyinza okuba nga kasayini ko saakalabye olina abaana b'essomero si bwe kiri nti ye kati kankutwala osobole okudayo siikana gurupu yo bifo nga tetunaabagenda osobola okubika amaaso ga liiso mpe mu sekendi 5 waliwo akajogoli kenjagala okulagako obufuusa bw'oba tofuddeeyo ono yagaana sebe eriiso n'alikanula gyatugende nze nzijaako akakati gyogenda fuusa biki yitawo tugende butuufu senga nasigadde ku night shift nandibadde sisikana bizibu bino tebaayo asyalimba ku night shift obeera kaweweevu okimanya nti already wali cross teri agenda asyalimba kale mwebale kujja ku Spectrum Valley Museum era kanso nti mufunye akaseera ak'enjawulo baana babagaa muyiteewo mujje tugende kalulu akwate kuba okuvaayo agenda okwateko ofuluma ebweru kagenda ekyewunyisa akaweta kali yakabbyeyo akaweta kano kalina engeri gye kamukutteko gy'atategeera era yasigala akasimbye amaaso ng'akekkanya buli lwakatula bw'ati nga kaaka kati alobedde ku mpeta waliwo yaleeta eggaali genda okuza amaaso oba yali anoonya biki musatu agenda okuddengulwa ebyaddirya byali ebyo twavaayo ne tujja mu biseera bya kaakati nabagambye tulekedde love story kagenda kubeera ka mukwano ka romantic drama VJ Productions nga bulijjo ekitundu kyakula ekiyitibwa Spectral Valley era kati munnange si kyekiringa bwe kyali mu biseera ebikadde waliwo abaakwate kuba okujja nga basembera mpolampola mu gaali kugiyisawo ne bagipaakinga pembeni nga batuuse wano kaakati yambuuza olowooza ki Kolo njogera naawe
alinga yali ambuuza nti munnange Koro njogera naawe. Sorry, what? Ononsonyiwa munayo obadde obuuza ki? Yamugamba ki kyolowooza ku maka ge tugendamu. I like it. It's amaka si mabi, maka galabikirawo nti makadde. like Tujja gabeeramu tewali kyakola. Enzimba modro z'amaanyi. I think we're going to be really happy. Naye nkakasa bwe tugenda kubeera basanyufu ekyo kyo kyenzikiriza. Ate kati ani agaana? Ngambe ki munnange? Yes, Norman. Wamma bwe kiri Norman kituufu. Kakapa kakabye n'amugamba nti bwe kiri Norman so kati ndowooza tutuuse. Baakwatiko ne bayitawo bayingire munda mu nnyumba. Naye nga bw'olengedde ennyumba nkadde mudro z'amaanyi. Ze zimu ku nnyumba zaawe enkadde ez'edda. Baatandika okwetika ebintu nga babiyingiza munda mpola mpola. Bokisi we bazireeta we bazituusa erudda. Kati ono abali wano ekyamwewunsa agenda okulya ng'awulira omuziki modro z'amaanyi. Manye omuziki guli ogwa cyaccacca ogwalumbalumba ogw'abakadde ogw'edda. Naye okusinziira nti akutte musical instrument kiba kitegeeza nti ayinza okuba nti akaziki ekintu ekikwala n'omuziki agwinamu interest. Bwe yawulira omuziki guno yasalawo alinnye yajja mpola mpola nga kiraga nti waliwo yataddeko wano era ekiziki kiri mu koona. Iye kuza amaaso nga tewali aliwo ate nga abadde yakatuuka ne nnyina yatuukawo n'atambuza amaaso mpola mpola. Kyeyakola n'akwateko bwe n'asooka ajjako omuziki guno ogwali gukoona. Mwamaliza ogujjako n'asooka abeekebejjamu awo mu magezi mpola mpola n'akwata kimu ku kimu. Kati abaali wanagera owulira enswagiro nga kiraga nti waliwo alinnyalinnya emabega eyo. Kakaino maama yamubuuza ndowooza oli excited ku by'okusomera enkya. no one's ever been excited about Tiwali yali abadde excited ku byakusoma maama, ekyo naawe okimanyi. miserable. Ate naddala ebintu bya high school bibeera miserable. Babidesigninga ku kyankalanya baana. Okay? What are you doing? Yambuuza kati okola ki? Now just unenrolling from Yagamba nti essaawa zino waliwo ebintu bye njagala okuvaamu ebya kwaya, chesi. Opting out of all the school groups. Lwaki oyagala ova mu school groups ezo nakyo gamba n'ez'omuziki ogenda zivaamu. And back in the school. Weyagalanga nnyo ebintu bya bbaani mu kibuga kono nedda. Good for you to make some friends. Kijja kuba kirungi at least okola emikwano. And Bwe kiba kyetaagisa kubeera out there practice music. practice. what can we Ne munayo okuva kitawulo yafa tokwata gita. It feels like you. Yes, muli kiwulikikanga abali wanaawulira ebikoona. Biki ebyo? Norman? Simanyi Norman akyaliwo. Norman ke kali kapusi kaabwe kalabika ke kagwa mu bintu kati bajja. Genda okwata ekubo tuuka mu ndoteekako ettaala. Ng'ekituufu kiri tewaliwo kiriwo. Jasi bawulidde kigwirana. Agenda okozesa amaaso okulenga waliwo ekifo ekinanka kyekwateko ebifaananyi eby'enjawulo. Kye kyali kigudde mu kaseera ako. Yakwateko n'akyetika n'akiyisaawo era n'akizzaako mpola mpola. Mala okukizzaako buli kimu kiryoke waggulu eyo kono. Yes maama, buli kimu kiri fine, tewali nnyo tabbu. Buli kimu kiri fine. Kumbe oyo simanyi ekitaawo ekyewunyisa mu kisenge kye mulimu omuzimu gwa Nakyago twatandise naye. Mukazi wa kirabika emmotoka bwe yamukuba yafa, ate bwe yafa omuzimu gwe ne gusigala nga gukyali ku nsi. Jangu naawe mbadde njagala twogere. Kinkwasa ennaku munaye buli gwe njogera naye tannyanukula. Kumbe kapusi kamulengera. Of course kimanyi gw'osobola okundaba. Kazuuka ate kuba okudde bali ku ssomero wagera otandika ossomera. Yajja si muntu wakwagala kwefasa era yayitawo mpola mpola najja ng'ayingira. Echoberg's eye. Gano maaso ga Echoberg. Ever watchful. Maaso gano gaba galaba. God over American society. Ge maaso Mukama ge yateeka ku society y'Abamerika. And Myrtle. Buli tomu marital affair. Passiveness. And yes. Ne bw'olaba Nick nga talina byakola. Yes. Parties which made their way into the collective consciousness of Era ng'agamba nti ebimu ku ebintu bya Gatsby bye byasobola okugezaako okujja Mr. Cole. mu kye twandibadde tuga. Mr. Cole Sanchez ono mupya. What do you think? Wamasoko tubule eki kyolowooza Is that? ku parties eziri represented mu kitabo kya Gatsby? I haven't read the Yamugamba ekituufu keti akatabo sinaba kasoma nga nze. Sinaba.
so there is nothing to discuss about. Kenagero kugira bwati nga sebo ya notinga n'abaako ne wa markinga kiraga nti akatabo yakasoma dda jasi aganyi kwanukula yababuza waliwo omulala y'omusomesa asegede kasatudde mu katabo nga kiraga ina we ya notinga nga bono wandiika ebbali no summarizing point n'obikkako no gakati nkomye wano njatandikira wano. What chances does literature yabagamba nti wembanga temusobola gezaako soma ebintu nga literature in English kati generation ene esigalidde ki? Please go over ngena basaba lisi mugende muyite mu katabo kano more pages to read. timwerabira tulinayo pages endala nga 10 ez'okusoma basoma literature in English kati abasinga bakwateko bakaseera kakufuluma ne rodi najja kati abagenda kyava muyita Sanchez. Mr. Sanchez yamuza lwaki onimbye. Why did you say lwaki ogambye nti akatabo ako tokasomanga otidde kwanukula mu baana? Yamugambye kituufu kiri nti simanyi lwaki kale nkulimbye. Olaba was omanyi nalinga gwe mu bisya byange nga nkula opinions to myself ebiteeso byange nabyesigalizanga nali saagala kulabibwa mbaana nakolanga buli kimu kyonna ekisoboka okukakasa ti mbeera invisible. It is a very naye kubulya ku nsi ya Katonda it is a very boring way to live a life. Okwekumira mu nda eyo tebinyuma mazima gali nti bibowa okamala Maisha omugamba n'akwateko bonayita wamugambye ekijja kuba kirungi ekyadagezaako mugamba kiba kirungi at least you share your opinions. Gwe tofaayo babazikazizeko bato bazogedde don't mind tofaayo gwe okimanyi nti okufa kukwetoolodde. Excuse me? Your bread, there's a hole in it. Okay. A small hole is fine. That's just an air bubble. But yagamba nti okusiizira ku mugaati engeri gy'ogukute gubaddemu ekituli ekinene kiba kiraga nti okufa kukwetoolodde singa kabadde katuli katutwalingambye nti okene ekituli ekinene kanono kase yake ne kalayika kali so superstitious kakkiririza nnyo mu bintu by'amarogo n'ebirala. we have Mr. Porter together. Anti munayinza bampita Lydia tusomera mu klasi yemu kwega Mr. Porter atusomesa balina klasi ya Mr. Porter. Let me cleanse your aura. Ni lwaki tonyamba n'enkulongoosa omwoyo gwo n'engulongoosa kwegamba oba olina ekikululumirako. Financial bookstore. Omanyi jjajja wange yalina I have a YouTube channel. mbu jjajja we yalina bookstore ng'esomesa bya culture yali bya culture so kati nze nyina YouTube channel oyagala ogiraba nakwateko bajaji mulage. Been posting regularly for 2 years now. Era ng'agamba nti abadde apostinga kati buli lunaku okumala emyaka 2. We only have 12 subscribers? Olina ba subscribers 12. Akatale si kangu munnange. Amugamba kale sigenda kyesibako nnyo kyakola na subscribinga ekyo kirungi. Amaze emyaka 2 ng'agenda maaso no postinga bangi tubalina waneno nga channel zaabwe zakona. Omaze ebbanga lya myaka mwaka mulambo limpostinga ninga mutuufu olina ba subscriber ba muswaba kibasegeja content wo talina kyagatta ku ggwanga olina okwenoonya nga bukyali kakali yakwateko wera akomawo komawo eka n'asooka atule bali mu ntebe awulira ddala kati wano balinga abatandika obulamu obujja buli kimu kyonna kyakuyiga emikwano gyakuyiga society yakuyiga community yakusika ate nga kirabika abadde alina life ye emabega gyatandiyagadde kusuulirira. Life ye erimu kitaawe ate kitaawe yali muntu musonyi wa gita yamuyigiriza nosuna gita era nga baali ba friends nga bono gamba nti baali banywanyi ng'ogyeko ekyokuba nti yali mwana ate ng'oli kitaawe wabula baali ba mukwano ng'ate bali so tight. Naye waliwo ebyatuuka omuzeeyi n'afa n'asigaza nnyina ng'ali ebbali. Jiana atula ebifaananyi bya kitaawe ne bimujjukiza moments ezo zebasoloshe yalinga nga bombiriri. Moments ezakuleetinga memories kati kwatambulira at least. Kali abagira bwate ne mabega waliwo kiyagwako. Kiri eno mu kananke eno gy'alina otereka ebintu by'engoye engatto n'ebisigadde. Wali engeri y'ogutabo guli awo gulinga alubamu gunene okuzaama. Kekeno yagwetika najja nagwo. Tuke bali n'asooka ajjako buli kimu kyonna era bw'atu n'ayitawo n'atuula bulambalamba. Ng'atudde n'asalawo abikula alabe. Yatandika okuyisaayisaamu nga kiraga nti Beatrix Jenkins. Alubamu ya Beatrix Jenkins ng'akyali muto.
kali muli akimanya nti album ene yinza okubanga yali aba abasookera ddala mu nnyumba eno okusinga ku bifaananyi na bikadde nga kiraga Wajji yali avudde mu sejjezi ez'enjawulo okutuuka wano watuuse olwaleero. Omanya album mu biseera ebyo yalinga nkulu maka ng'era amaka gabira ne album ng'omugenyi Wajji yamusobola mu album n'omugaa asooka tulemukolabe n'agezaako okutegeera famire mu mpolampola bw'atyo. Ne kali munnayo famire abantu bagitegeerera ku social media, omuntu agenda okujja okyala ewuwo ng'akumanyi buli kimu kyonna. Ala kali agenda okujja bw'atyo okusinga ku bifaananyi nga kiraga ddala mu butuufu baali babeeramu eno ennyumba. Ate wano waliwo ebifaananyi ebyasalwamu. Kino kyo kyamwewuunyisa bwewuunyisa wano walaga ati waliwo ebifaananyi ebyasalwamu. Ebyo byolaba biri private. Kakene ekyewuunyisa muzimu gwa nakyala weeguli bwaddamu ne kubekire alubamu ne bagikuba kati gwogera naye tasobola kuwulira n'ekiyagumusumbwa naye tasobola kukimanya nti gwe gumusumbuwa. Kati agenda okubikula bw'ati mwavaamu engeri y'akaweta. Kaweta kagwerudda. We bituuse kali kirabika kino kasooka enfune w'enkiteeka yafuna waakisa n'akitereka awo. Okay. Kati obudde bwetooloola enkeera walo yalina okweteekateeka asobola okugenda ku ssomero. Kati aba atambula laba bw'alinnya akaweta. Bw'alinnya akaweta kavudde mu alubamu ne kagwa ekiro. Kali waakalinnya kyava akalonda. Nga yeebuuza ddala mu butuufu akaweta kano kali biki? Okatunuya bw'oti kasooka tunuya ogusooka kalina engeri gye kakusikamu gy'oba tosuubira. Katukesya ne kaba nga kakusika noba ng'oli curious weebuuza. Okakibwa n'okateeka ku ngalo. Genda okasonseka muluno nga tekagendamu. N'akayisawo n'akateeka ebbali mu lwannaswi. Kiraga ki kandibanga kagenda mu bugalo bwa kikyala. Ono Wajjira. Wow. Oyo empeta aba akyayogera. Ono yeekanga alabye omuntu. Kati empeta bwe muva ku lugala ate nakyala n'abula. Yeddamu n'asooka agirona n'agamba lidako. Oh my God, you just Katonda watu okimanyi nti ondabye. saw me. Ondabye mbutuufu ondabye n'addamu n'abula. Kiri akizwa kirabika ali connected ku mpeta buli lwajambala nakyala alabika buli lwagijjako ng'abula. It's the ring. Esigeze empeta eyo. Put it on. Empeta eyo bw'ogiteekako n'addamu n'agijjako. Can you please stop that? Ngenda kusaba lekera okunzijjako nga bw'ozijjako. Empeta n'agisuleta yagamba nedda. Nze sigenda gwadda lusaawa gino. Kati agenda okubikula bw'ati alubamu nga ye mukyala ye muwala ono ali mu alubamu. Kati nako kakitegedde kirabika kamaze wadde ebbanga munnaye nga kakimanyi tebakalaba. Naye empeta eno bw'ogyambala nja kutta omuntu. Nja kutta omuntu syaga bintu byakusaalimira nja kutta omuntu. Nakyala empeta yagirondera ng'alinga amugambo wa isoko giseeko ntegedde ekiriwo kati. Kibasegeja bw'oyambala empeta I become visible and we can communicate. Teekako empeta. Musaatu najja kwe kunukkiriza n'akwata empeta. Bw'agifuna n'asooka akiika alaga kakatira ekijja kijje n'agiyisaawo era bw'atyo n'agisaako. Okay. Can you please just ngenda kusaba soko empeta eyo gikumireko for some time njagala kwogeramu naawe. Nkwegayidde togijjaako. Okay? thank you. Weebale munnange. Hi. Ogamba otya? B. Nze bampita B. I haunt your bedroom. Ekisenge kyo nkirulumiramu mwenzungira wangi. Kali ng'asooka atuula ebbali akyagezaako bigattagatta mu mutwe gwe. Guno muzimu. You have to say something. Baako ky'oyogera. Oli muzimu? Yes, ndi muzimu Katonda wange. As in that you were. Kati oli muzimu? Wali muzimu? Oli muzimu? I suppose I still am. Tugambe nti nkyali muzimu. Immaterial. Kuba kati essaawa zino sigamba nti oba nyina kyenkwata kusigamba nti oba nyina kyendi. Not living people. Nsobola okukwata ku bintu bye mbaafu kasinzeko okugyako abantu. You're dead. Kali segeze oli mufu. But like, how Naye- did you come back? Kali wakomawo otya? I'm not sure. Sikakasya ngeri gye nkomawo. I was at this museum. Wabula kyensukira nti nali ku museum nagwa kaweta I was hit by a car. so kati emmotoka n'ensekula. Motoka yankuba. You were hit by a car? Motoka yakusekula. Dozi eyankuba. No, I remember it. It was a doozy. Yali duzi kwege mazima njijjukira. Duesenberg emmotoka zibayita zo kiringa gamba nti Benz. I was alive. They were the eel's hips. Duesenberg yamusekula. The berries. You're just saying. Ebigambo byayogera ebigambo bikadde nnyo n'ebimu tabitegeera. Those were very special. Yamugamba Duesenberg zaali motoka za njawulo. Hit by one. So kati emu ku zo yankuba. Next thing I know, I'm in my Nagenda okuddamu okuzuukuka nga ndi wano mu kisenge kyange.
Our bed. kati ekisenge ekyaffe kuba kati kikyo ekisenge kyaffe I don't know what happened in between. simanyi kyatuuka mu masekati awo Part of that moment was kubanga kati emmotoka bwe yankuba amatala gamyasa bumyasa nagenda okuddamu okukitegera ngenda ofuluma nga sikyasobola kufuluma nnyumba nga ndi trapped mu nnyumba sick. Spacious dining room. Not exactly material. Original. kaakati munnange There's also bbanga eryaddako ng'abantu bajjanga balambula ennyumba So much to learn about mukazi wattu omuzimu gwe mweguli the city. It's a great school district. baleeta n'abantu ab'enjawulo kuba bajjangamu ne bafuluma ne bagenda nga ye waali by the way. ennyumba eno mwali bali mukimanya nti erimu omuzibu bannange yakuba ebbali Old house. temufaayo ennyumba nkadde jasi ekyankalanyamu kati wakikkiriza nti oli muzimu yes nakikkiriza ate kati nkoleki I'm a ghost. And I'm haunting this place. yamugamba ndi muzimu era kati ndi wano nduluma You hear me or see ekikwasa ennaku teri asobola kulya wadde okundaba okugjako until you know. yamugamba okugjako gwe asobodde okundaba olwaliiro naye nga teri asobola kundaba wadde okumpulya maama yajja nno She ala me. maama otasobola kundaba tofaayo Ready for school? oli mwetegefu tugende ku ssomero Right down. nzija maama Okay, you look a little pale. kikinga opeeruusi Or something. kituufu olinga alabye omuzimu bwe sirika Silly joke. Poor timing. kale onoonsonyiwa No, I'm. just ndi fine maama I gotta get going. then kati yangu atulina okugenda nga obudde bukyali okay Do you go to Spectral Valley High? simanyi osomera ku Spectral Valley High To school too. lirya lyessomero kwe nali nsomera anti ngenda kati Well, I'll be here when you get back. gwe tofaayo nze ngenda kubeerawo I have it twice. sigamba nti oba nyina ekyokusala osina gye ngenda kuzungira kono tobaawo You won't be here. saagala nkusangewo For real, and obviously, emizimu tegibeera gyaddala era essaawa zonyinza okuba nga ndi mu hallucinations and I will find a good psychiatrist in the area. bwe kinaabeera bwesityo nja kunoonya psychiatrist mu kitundu naye Easier. bambi nkwegayirinde I'll stage fast. aba akyayogera n'akwata ekubo n'amugyako Pass it. Nope. yamugamba siriyasi leka sova mu ddinaayo tujja kuba tukisomoka koye nedda yakwata ekubo n'afuluma yaggalawo akajji n'afuluma West Egg. kali mu kaseera kano nga tudde ebbali ono abasomesa West Egg Gatsby East Egg Daisy By just a bano boolaba jasi mugga gwe gwali gubaawula so close, yet each belong. ono agenda okuza amaaso sebo seruganda ali ku kugundi ye ali ku akawunti ye ya YouTube They eat eggs together? kati baatukeseera ne bali amagi nga bali bombi bakyabasomesa akadere kavuga Bells of freedom. ekyo bakiyita bells of freedom kaakati Before I forget, bifo nga sinaba kwerabira who are interested, eri abo abali interested show enrollment is now. okwewandiisa mu talent show Sing, dance, ngenda basa mutandika practicinga ebintu bya dancing kuyimba ate gwe Derek tuleeta omusota ku stage omulamu any more lawsuits. tetwagala kukufuna bizibu osegeera kali musaatu akwate kuba akomawo okuva ku ssomero akomyewo eka yagenze agamba kirabika kino si kituufu omuzimu teguliiyo biiza okuba nga bimugira bugizi kali agenda okuza amaaso ng'akomyewo eka maama yali balika laputopu wabula maama okubeera ku laputopu bambi yali yekkaanya katambi olwa akatambi akakwatibwa kitaawe omwana bbaawe ng'ali ne mutabani waabwe basuna gita mukazi wattu ng'ali awo ali mu kunyumirwabwe abaziniramu bwe bayimba kale ebiseera bisinga mu maaso ga mutabani wagezaako nga bw'asobola okubeera strong obutamulaga nti she's so broken kuba tayagala mutabani waabeere broken ninga ekituufu kiri nti bambi naye abeera awo ne yeenyiga ku mutima awulira nga bbaawe amumiisinga lodi kyeyakola bambi teyagala mutaataaganya yakwata bukwasikubo n'ayitawo n'ajja paka waggulu mu kisenge kye kisenge yakizudde jasiba kuba akyali mu ddinayo takkiriza mbu ekisenge kirimu akazimu yayitawo paka ebbali kale yagenda okuza amaaso akaweta kano kana akaweta ke kavaako omuzimu guli okulabika ate gulabika akambadde kale yakasaako alabe dda mu butuufu ba kikiri kituufu ba omuzimu weeguli oba teguliiwo genda ogirawo ati nga teguliiwo namanya ekisegeeza bino byanzigidde bugize engeri gye nnyina ebizibu byange psychologically nnyina ebinteganya kale yagenda okugulawo kumbe gyeguli katonda wange Oh my God, you're so huge. gwe muzimu gwokyaliwo Still here. nze nkyaliwo bulungi nnyo You'll be happy to see me.
I'm happy to see tosobola kubeera musayufu kundaba kuba nze kati ndi musayufu okulaba newankubadde companionship lately. I thought akasi akayise mabega mbadde sifunangako omuntu gwe nnyinza kubeera naye nga kyali wange nga twogera nga bwe njogera naawe ng'ondaba nga nkulaba. I was trying to see if I could find any. mbadde ngezaako okulaba oba nnyinza okubako ekintu ekikadde kyesobola ofuna omwo. Want you to know I appreciate that. njagala okimanye nti nsiima munayo kubanga wasobodde okuntekamu eno embeera. Blah, and you're not even the one who's dead. ekintu okifuula ekikulu ate sigamba nti gwafudde ddala oli wa leave the ddala house, correct? tosobola fuluma nyumba. Died. Okay. nagezaako You're gonna live in this bedroom. Is live the right word? kati ogenda kubeera mu kisimumu okuba obulamu bwo bwonna kubeerako n'okubeera kati ate nze nkyasobola okubeera omulamu nnafu adda. It means we go on about our business and act. kati mbadde ngenda kusaba bw'obanga ddala mutuufu ogenda kubeera mu kisenge kino kola bibyo nange nkole byange. Or suppose we oba si kitusobola ogezaako solvinga crimes nga tuli ffe embiriri olabye otya nga bwe tebasobola kumanya nti nkuyambako. Taking this off. Okay, okay. ngenda kujjako empeta sooka olindeko. We just talk. kale tusigale nga twogera bwogezi nga baseya bambi akaweta tokajjaako. You in a while. nze gwolaba maze ebbanga nga soogerako na muntu Market for dead friends. anti sigamba nti nze ndi mu katale noonya bafu. Fine. baaba I don't care. yagamba kale genda maaso kisaagiremu sifuddeeyo neera still. Great. Okay. Well, it was not. kale kibadde kirungi okumanya Goodbye. weeraba bbiya n'amuggyako. nze siri mwetegefu kubanga ndi mukuteesa naawe kunyumya na muzimu. amugabi bagambyeko nti ndi mu katale noonya mizimu gyakunyumya najjo okugifuula bakyali bange. kalagero gira bw'ati nga guseetula akatebe yagamba sooka olindeko. What are you doing? yamubuuza okola ki? Lady. ono omukyala yaani? It's Taylor Swift. ayitibwa Taylor Swift. Swift. Taylor Swift Is she a family friend? family friend. No, she's nedda pop star. oyo muyimbi wa tabu. Star. popstar Musician. muyimbi She's a musician? muyimbi. Yep. All these. zino posi esinga zula wano z'abayimbi. bayimba music nabaki Like, neewuunya music waabwe asawundinga atya oba bawulikika batya. So you like. so kati gwe ng'omuzimu oyagala music osaaga. music is my life. music bwe bulamu bwange kale tugambe bwe bwali obulamu bwange. I basically bakadde bange bali ba musicians kigamba nakula muziki are back there. nakulabye oyina gita naye togisuna. ogisuna? Not anymore. si kyasuna gita. How come? kijja si okuba nga tokyasuna gita. I just don't. yamugamba sigisuna. But look, can you keep ekituufu kiri nti things around and make it. lekera ogenda maaso n'okuba nga otegulategula ebintu kigenda kuntiisa ate nga ndi mukolaho omwaka wange. osegera webali toddamu setula bintu buli omu abeera ebyebeera mufu nze nsigale nga ndi mulamu nkola ebyange nawe kola ebibyo ng'omufu. kakati ngajja I heard you talking maama mbooza nakulire ng'oyogera mu kisenge ekiro to your new friends from school. olabika badde oyogera ne bakyali bo online si bwe kiri okuva ku ssomero. It was. Totally lied. yes nyina bakyali bange ate balamu. olabiddeko ku munnyo laba n'omunnyo guguno gutambula. yagamba tufudde katonda waage. Blood pressure. blood pressure high blood pressure. It was just so. omunnyo si mulungi gujja kulwaza sukaali katonda wange. Why are you so worried about my blood? lwaki weeraliikidde ku blood pressure? jasi akyogedde olw'ensonga oli abadde banayekoolo bannange. I'm not gonna die. tosuubira nti ngenda kufa. You can relax. ngenda kusaba okkakkane mu kyo. What happened with your dad? manyi ekyatuukawo ne kitaawo. Not what this was. It's. eyo si yebadde ensonga ebiri fine. bw'oba oyagala munnyo omunnyo guugwo oguli esigulinaako tabbu. I know it's hardcore. manyi kizibu ku side call. kikuwera ddala obuzibu tuyinza okuba tetusobola nakyogerako naye We should talk. nze mbadde ngamba oba osanga tufune akadde tukyogereko. I think. olowooza ki? tufune akadde tukyogereko tuwandyagadde tukyogereko ekyokufa kwa kitaawo oba osanga. kagandi omusaatu kye yakola yamugamba maama yinza okuba siganye yinza okuba tutijjaga tubyogereko naye kati basically sisira maaso ga lwaki kali yakwateko bona akomawo yajja noonya akaweta oli yasaze wa mukyankalanye mugire ddala mu mbeera. I know what you're going to say. manyi kyogenda okwogera To help your mom find. mbadde njagala jasi ku ya maama wafuna omunnyo. You need to stop haunting my mom, and I mean it. bw'oba oyagala empeta ngirekeko lekeraawo okululuma ku mmange. Already, and the last thing she needs. mukazi wattu alina bingi byayise musyagala atandike kubanga afuna muzimu gwabyasa kutandika mukyankalanya. Hang out and chill. tugenda kubeerawo tunyumye nga kyekyokka. I'm not, and she is. You need to stay quiet. ngenda kusaba embanga ndi ne maama osirike toyogera. Out or chill means, but ebya hanging out kiringi sibimanyi naye isoke sirina buzibu. great kale
Wait, sokoleke waliwo kyoyogedde. what do you mean? Kiki kyotegeezezza bw'ogamba nti omuzimu gw'ekyasa omukadde n'alyoka amubulya nti emyaka 10 maze wano emyaka 10 wangi omanyi bw'ofa olunaku gwe omuzimu olunaku lwolabanga olunaku gibeera myaka. Technically, you're still 17. N'ekikulu kyabeera kasago okyali 17 kati oyinza okuba oli 17 n'ekitundu okusira ku ndabikayo. Tokitwala nti oli wa 10 kale newankubadde omaze ku bbanga ensi ku nsi ebbanga lya myaka 10. 20. Zino bulijjo manyi wakayitawo emyaka nga 2 oba 3 ekinene. Because you dress funny and Jesi mbadde nkibalira ku bantu abajja mu nnyumba engeri gye bambala. Mukusya ku ngeri gye mwambalamu kati mbadde simanyi ddala mbutuufu emyaka 10 gyetoolodde. What did you miss in the past 100? Njagala osooka omuli ekiki emisize kono myaka 10. I mean, it's not like I can exactly go out and see. Sigamba nti oba nsobola ofuluma ebweru nengezaako okwerabira nze nasiraanira wano munda sifuluma. Kenagero gira bw'ati ng'alaba ate omukono guyitamu mu ddinisa. N'agamba how come? Lwaki omukono guyiseemu mu ddinisa kale? Go. Tugende yitawo. Akizudde kirabikono waabeera okumpi ng'alina empeta aba asobola okutambula. Come on. Jangu tofaayo. Come on. Jangu fuluma. Yabigezaako mu biseera ebikadde mu myaka yamala emyaka 5 ng'alwana kufuluma n'amala n'akiriyalayizi nga takyasobola kufuluma. Kati emyaka 5 emirala yali yatuula nga yakakana. Kati akizudde etono waabeera n'empeta asobola okufuluma. Kikyate. No. Simanyi wabula. It must be the ring. Yagamba kirabika ey'empeta. I'm trapped by that thing on your finger. Ekyo ekintu kyekyankwatira wano empeta eri ku lugalo lwo. Kati bw'ogijjako mba sisobola gezaako okubaako kyenkola essaawa zinafuna ne fresh air. I mean, I assume it's fresh. I can't really. Awulira buli wamu wona wali fresh tasobola kigumiikiriza. This is so exciting. Can go everywhere. Nsobola okutambula n'enzungira buli wamu. Ndaba buli kimu ky'odaba dage. Omanyi omuzimu okubeera excited. Ogenda kuntwala kono waati. Everywhere. Gwe ntwala yonna gy'onooba ontutte. Like a lot of places. No. I mean, Kati ebifo kono wuliriza. I know you don't like me very much, Kimanyi tonjagala olw'okubanga ne muzimu. but I don't care. You were just Sifuddeeyo. take me places. Wabula ngenda kusaba ontambuzeeko at least. Mbadde trapped munda awo okumala ebbanga lyange lyonna kati nkusaba ontambuzeemu ntambuzaamu. take you wherever you want to go. Just. Yamugamba kale kakana ngenda kutwala yonna gy'oyagala ogenda. I still don't know what that word means. Wabula ky'oŋŋamba ekyo sinaba kitegere kya killing hanging sinaba kitegera naye thanks. So, Kaakati where do you want to go? waawe oyagala we tuba tutandikira. N'asooka abirowoozaamu yamugamba tugende basi. Yajja. What are they doing? Kakayino n'emmotoka zennyini amasimu yali teyagalekaawo. Alina akabiriga kano ak'ab'e Masaka atambula ng'ab'e Masaka asaatuka busaatuusi. Agenda ogira bw'ati okuzza amaaso okulengera. Zino mmotoka oli n'amuyitako ng'afumuuka. Oyo ngadduka ku sipiidi eteekanika. What is that? Ate kano kaki akali mu bwengula. It's a. Yamugamba ako bakayita ka drone. Ka drone? Yes, ka drone. Is he controlling you? Yakakontroling ono. His hands. Yes, akozesa mikono gye. Ne batuula ebbali ali ku ayisi. Ejjukira akimanyi ono tali. What do you want? Kikyoyagala ayisi nkuwa ayisi. It's not fair. Si kya bwenkanya. Of course okimanyi omuzimu sirya mmere. Misinga emmere nange. Tin. N'amuleetera omuziki. Duke Ellington, Joe Roll. In the 30s, big. Mu gyasatu bandi kyali kikulu nnyo. Basically the same. Bwe twayingira ana abantu be bamu abali mu bandi ez'enjawulo. Frank Sinatra. Ne bafuuka battabu kati nga Frank Sinatra. Frank Sinatra. And you swing your arms like this. Yamuleeta ebbali amulaga omuziki bo bebo gwe baaginanga. Oli mwetegefu? Kati sooka ondage eki kye mbadde misinga. Kankulage. Kati yamuteerako akatambi asooka amulage. Biki ebibaddewo Sematalo yajja, Sematalo asooka, Sematalo okubiri baagenda ku myezi. Emipiira biki kwigaba yabituluyanga byonna byewuunyisa ensi engeri gye zeetambula nga The thing about punk rock is that it's super. yamugamba nti omuziki gwa punk rock ekyenjawulo ekiguliko kwegamba tegwetaagisa bintu bingi amubulira omuziki oguliwo Like this with the hands, see? anti kati woba ozina emikono olina gikanyuga bwoti You don't know how to dance to Charleston, do you? kyabe katumanyi kuzinayo kye bayita Charleston And it has every song ever recorded. kyogamba eyo gye bayita essimu entero gye bayita essimu kuliko buli kika kya luyimba ko n'ennyimba zonna ezaali zirikodingiddwa kuno genda kisiikanako This is Frank Ocean Channel. ono Frank Ocean Amazing album. alubamu ye yali nsufu kamala Nowhere. And in that. yamugamba R&B ng'ogasseko ne bipop tetumanyi wa gye kyava barwe Charles we bajjiraawo ba Chuck Berry ne bajja Right. And in the 60s, the British. kwega mu gyenkaaga ate abangereza nabo ne bayingirawo The Beatles and then this. kati waliwo abaali bayitibwa ba Beatles waliwo David Bowie Yes, David Bowie is. David Bowie music we yali soko Cool. kuru okakasya Like the bee's knees.
kalinga business gwe nga bwaddo ngamba business. Oh, okay. Kageno yagala omugwako ngalinga bolaba Kasiri Adam nomala omugwako omusaba akunyonyo ekibayita music industry ye Uganda blaza. Ovao kirija. Kakati Didn't they have planes back in your time? Not like this. Yamugamba nti mu biseera byamwe temwalina ndege ko n'endege zaaliwo. Jaswa kubanga teziringa zino nyingi. New magical thing. By that time bali bakayiye endege ffe nga tugira bobanga kyabufuusa. I'm a pilot one day. Era bwe nakulanga nyine ekirooto ky'okubeera nga ngamba bwe ndikula njagala mbere pilota. Or anything. But Wait, why not? Lwaki nedda? No, I'm serious. You totally could have. I'm a girl. Yamugamba kikirizamu ali osobola okugezaako kibirako ono ndi mwana wa buwala. Or was the cat's pajamas, but Amelia Hackett yali omu ow'ettabu. Could have been like Amelia Earhart. Amelia oli osobola okubeera nga Amelia Hackett. End up like her. Jaswa kuba wali ogenda komekerera nga ye kono ki ekyamutuukako ate. She died. Of course yakula n'afa munnange. But Newankubadde yafa kale yafa akaddiye nga yeesanyusiza. Yali yeetooloddwa abamwagala. Amelia Hackett kazi baali b'amaanyi ebiseera ebyo. I just wish I could at least see you when I'm close one day. Ngamba kale singa amaaso ologezaako giraba ennyonyi up close lunaku lumu kale nenjirabako bulabi. Ffe mu biseera byaffe mu bintu bye baayeeyo yali highlight. Emutunuulira kikwase na kutasobola wadde omukwatako. I gotta go. I was Nyina okwateko ogenda munnange, nyina ogenda mbuliri. I gotta go to bed. Genda okulaba nga kizibu kunnyonnyola toyinza keera ku makya tandika kweromansinga na muzimu. What, to like Lwaki tetugenda ffenna? school? Oyagala nkutwale ku ssomero? Yes. No. Nedda ekyo tekisoboka naawe. Lwaki nedda? Valley High too. Nali ngenzeeko ku ssomero eryo nange. Future. Njagala ndabe essomero oba likyali. Sisobola kgenda na muzimu. Nsobola okutambuza mu kibuga naye sisobola kgenda na muzimu ate otandike kubeera ku ssomero. So no. Osegera nedda. Please. Bambi togaana. Nkwegayidde bambi. Literally nothing you can say. Tiwali kyosobola kuŋŋamba kisobola kukyusa ndowooza yange. Atooza teyamuleeta. It looks exactly the same. Wabula omwereetera kuba bw'aba atandise okwogera tasirika. Very different. You know, I saw. Essomero likyafaanana jjasi likyukamu katini. Wait, are they supposed to be ghosts? Simanyi bano mizimu ndaba ebissa amasuuka simanyi mizimu. Cole, hi. Koolo ogamba otya? Ono yamwekanga. Kiki? Lydia yeggwe. Atooza yandibadde ani azenga muzimu. Serialized panic attack? Oyagala kufunisa paniki ataaka. Azenga windigo. Kyonna kyekiri otiisa. Bali kusiima. Lwaki gwe toyambadde costume? I'm a 17-year-old boy who doesn't like Costume gye nyambadde ya myaka 10 ya mufuuka wa myaka 17 atayagala kubeera mu bintu bitiisa kanga. Kyogamba tugenda kwewandisa mu talent show. New apparatus that can detect vampiric activity after. Nina kamashini ke naleese nsobola okugezaako okudetectinga I don't vampires. ready for that yet. Yeah, You know, I don't know how to feel about these kids. Naye mutuufu bano abaana simanyi ngeri okusinga ku ngeri gye bambadde balinga mizimu. Who said canceled stamp? well, She your girlfriend? Ono simanyi girlfriend wo. Cole? Kali awuli ayagala kukwatengako oli kyokka ate ono oli tamulaba. show might be a bit much. Wait, is she? Esikiza ono girlfriend wo si we kiri? Oba osanga Whoa, I'm getting the weird. mbutuufu ntandise okulaba olina engeri gye weeyisaamu eri weeyadi kiki olinga agamba nti olina gw'oyogera naye wano. Here. Okay. Waliwo aliwo wano. Uncomfortable. It's probably not. Ate tewali aliwo. Nothing. Kyeyakola yajjako empeta oli abule kwegamba leme mu distractinga. Kumona empeta agirabye. Regular old ring. Kano kaweta jasi kaweta buno buweta obwedda. Tekalina mu makulu kyagala okafukasingeeko. Yeah, no, nothing weird going on here. Kono tewali kiri weird kigenda maaso. Normal things. Jasi bintu bya bulijjo nga bw'omanyi omuntu w'ekyangamu. I want to talk about Lydia because if not, I'm just. Tiwaliwo kyakyakwogeraku wano Lydia kwawe tuba tutera kyakyakwogeraku male njagala mpitemu ebisigaye tujja kuba tuwuliziganya. Weeraba. Wait, did you Nina take my pinky with you? Simanyi ogenze ne kannaswi kange kuba sikalaba kagudde. Nakwate kubona zaka akaweta asooka anoonye bbi waali. Bbiya waali. Kakati nakyala yakwate kubona jene mabega. Jya amugambye nti bakadde bange bali ba musicians. Bali bakubi ba ndongo. Kwate kubona jje rudda.
yakwateko yamusika nene erudda ng'ali mu kusuna mpola mpola. Yajja kwata gita jantukole wano ka combination mpola mpola. What key you in? G. Yambuza okwatira mu ki kikono kigi. Go ahead. Najja mugamba genda maaso katutandike. Era bwatyo n'akwateko n'ayitawo n'atuula erudda. Ne batandika okugenda maaso n'okusuna mpola mpola. Baabano. Lwoli omusunyi wa kajita mulungi. Kamutunulira. Wow. Emizimu si kintu kibi kasoba nga oguwadde obudde musobola communicate nga musobola okunyumya. Kaakati ono yakwate kubona jjukira yagambye mu kitaawe yalina edduuka nga litunda bitabo bya kinnansi. Nategedde akawetako nyinawe nali nkalabye. Kali yakwate kubona gy'asobola ogezaako soma akaweta ke yalengedde ku kyaliwe. Yagambye akawetako nategedde nyinawe nali nkalabye. Thank you. Okay. Weebale nnyo weebalire ddala. Magical artifacts of history. Kali batandika okunnyonnyola akawetako bakayita the lovers rings. Of the lovers rings. Akawetako kaali koogera ku baagalana mu biseera bya Misiri ey'edda. Okay. Score. Nkafunye. The rings aren't just magical. Yagamba nti empeta ezo si gamba nti zirimu jjadu kyokka wabula empeta ezo zaakolimirwa. First the rings during the lovers. Waliwo omupaatiri yazikolimira. They would never part. Era ne bagamba nti abaali bafudde si baakwawukana. The rings will be destined. Era nga bagamba nti yena alikwateko n'ayawula empeta ezo aba agenda kusikana bizibu mu bulamu bwe. Ekikolimo kigenda kuba kitambula mpaka eyo empeta ng'emaze nedda ku mpeta yinnaayo ziteekeddwa kubeera mpeta bbiri. Mbw waliwo omupaatiri yazisabirako n'abaako baggaliramu n'abasibira omwo. Empeta ziringa yirizi zirina be zaasiba. Era nga bagamba nti bwokera ku makya empeta emu n'ogijjako kibasigezi ogenda kwereetera ebisiraani. Kati bano batudde ebbali. And Post Malone. Waliwo ayitibwa Post Malone. Okay. Kale nkufuna awo si wabi. Can I ask you something? Waliwo kye njagala okubuuza bw'oba tofuddeeyo. Why aren't you playing the guitar? Lwaki tokyasuna gita ku talent show? Lwaki tosuna gita ku talent show? Alisi wandibadde osuna gita kubanga gita ogisuna bulungi. Yagamba ku saidi yange. Kiki yogera tuwulire. I haven't played or written anything ever since. Yagamba nti mbadde maze ebbanga nga sikuba kintu kyonna siwandika kintu kyonna. A long time. So kituute ebbanga gwanvu. Bukyankitaawo afa. Kitaawe yakuyigiriza osuna gita. Yes, yanjigiriza osuna gita. You know how like most people stick to one genre, right? Omanya abantu abasinga babagamba nti wowe otandise omuziki at least you stick to one genre. Santana. Naye kitange yakubanga n'akuba simanyi ba Bossa Nova. And one yakubanga Public Enemy. Kwegamba yakubanga genres ez'enjawulo jasi mu kireki. He loved all of it. Kwegamba buli kimu kyonna yakyagala ng'ekikwaragana ku muziki nga guyita mu gita. Music bwali bulamu bwa kitange. What happened to him? Ki ekyamutuukako? Heart attack. Yafuna heart attack. Out of the blue. Out of the blue. Mutima twe. He was here and twali tuli naye then n'amala n'abula. Kitwale nti twali tuli naye mu bbanga tunaafa. Nga bitalo. Kiryokese buno omuzimu gukwatibwa ennaku. Ne kati ndi fine. Ndi okay? Aya. Sometimes I think about why I'm still here. Yagamba nti ebiseera ebisinga ngenda ne ndowooza lwaki nkyali wano.
lwaki mbeera mu bifo by'abantu abalala? Then I think maybe I'll never know. Munene ngamba nti oba osanga sirimanya lwaki. I'll just be here watching as Nja kubeera ku nsi eno nga bwe ndaba abantu we bakaddiwa bwe bafa we bavaawo we bakaddiwa we bafa we bavaawo. Nga kyekyokka. my friends, my Misinga ewaffe bwe twateranga okubeera bakyali bange, famire yange. Misinga obulamu bwange nga bwe bwali mu biseera ebikadde. Ate kakitegedde nakakati ndi kati kitute emyaka 10. Ebiseera ebisinga mbeerawo ne ngamba kale singa nsobola okuddayo mu nnaku ezo. Kyese bwe lubeera lunaku lumu. feel like I belong for a little while. Ali simpuli enti nnyina we nalingwa. Oba wengwa. Bambi. Yulya ng'ebigambo biri so deep kakati. Antuli mu Halloween. Nkiraba. Bajaguza Halloween. You know, it also happens to be the anniversary of my death. Ate no ye anniversary y'okufa kwange naffe kaali kaseera ka Halloween. Mr. Doozy, maybe. W'emmotoka we yankubira. Nenzikira. We should celebrate. Yabagamba naye omanyi tugenda celebrating anniversary y'okufa kwo. Was the last time. Mulundi ki gwasembayo kwate kubogendako mu New York City? Mu New York City? Yes. Jangu. Nakwate kubona amweteka mgambi soko je tugenda jaguza anniversary y'okufa kwo. Geno muleete eno muganda wange. Soko leke. Eno wajondeese baba. Ali simbulira waje tulaga. Come on. Anti gwe tofa je nkuleta it is a surprise. Jangu. Surprise yeno gwe kakana olabi. Kale yagala kuyingira munda wano. Nakwate kubona ashoka duka yebuza lwaki atawanyika. Nayitamu najje bali yemuza kafo kikondeese mukono gogenda kalaba tofaayo. Jangu. Okay. Namugamba katutu soli mwetegefu nkuteke munda. Yakwate kubona amugulira. Agenda okuza amaaso nga bano babeera mu nkola ziri ezedda. Eje nkola z'emyaka gya nakyalo omuziki ogukubibwa enzina gye bazina. Wow. Kali mutuufu anaawulira she belongs. Bw'abeera mu environment ng'eno. Emuleetera okujjukira ebiseera byabwe. Wulira nga wano waagwana okubeera. Muziki ogukubwa enzina gye bazina ennyambala gye bayambadde na mbuzo kikoze otya. Anti ogambye oyagala kuwulira nga azeeyo kewammwe. Kati kino wakikoze ddi? Eno bagiyita Gatsby Party so kati etera okubaawo. Ogyagadde? Babeera ne theme ya Great Gatsby. Nkama njagadde ge mazima. Abaali wano waliwo eyamuyiira. Simanyi oli bulungi. Kalina kyewunyisa amukutta amubase. Agenda okuza amaaso ng'asobola n'omufiiringa. Katonda watu. Okimanyi nti okutte mu ngalo zange. Kino kibadde tekibaawo. Anti of course nange nkuwulira akutte mu ngalo zo naye. Kisobose kitya? Akakofiira koyambadde kaakabi. Ezo essaawa zetwagalira ddala ze sitayiro z'ebiseera byaffe. Yamugamba kisoboka kyakono simanyiko olwa nalina bika ndi mulamu. Ndi mulamu. Ekyo kyolalo kimanyi ndi mulamu. Kali yebuuza kize kitya okubanga asobola okubeera nga ali materialistic. Kyebuuza nesokole ndi ntya omulamu. Kijja ki okubanga ndi material nga ndi visible anti simanyi n'abasigadde bamulaba si yekka kati amulaba. Namubuuza owulira otya ko I feel wet. Gwe mulundi ogusoose ekiteeteeyi kino bukyanga nkyambala mu myaka 10 okubanga kifaanana bwe kiti. Waliwo wendabye we bapangisa costumes. Tusobogera ne tupangisa. Ngenda kusaba ongoberere. Okay? Namugamba kwate kubojje. Mutuufu tategedde kize ky'okubaawo. Okubanga essaawa zino ali materialistic bamulaba afiiringa abantu kati abakwatako n'abafiiringa. Kimwewunyisa takitegedde. Kakali omuziki agenda maaso rodi ng'akwate kubenga gyebbali ng'asooka afuna bulungi nnyo essuuti. Aba yakamala okusaaka essuuti nakyana akwate kubona ajja mutuufu nga kambadde. Ng'omuzimu gwambadde ne gunyuma okukamala. Banayo omuzimu guli batiribona. Bikira Maria agusinga neema ndowooza kye bayita Holy Ghost. Katonda wange. Omuzimu muto, myaka mito. Gunyirira ebiteekanika. Rodi yajja. Kyava asala mpola najja ng'asembera. Wow.
tasobola kikkiriza nti omuzimu gunekanekanye. Yalabana yamugamba bie. It's not really me, is it? Ndowooza si enze gw'obadde omanyi kuwona okusya ku ndabika gy'olabika. I look cool. The bee's knees. The business kwegamba engeri gy'asobola omunyonyola nti kyakabi akola referensi y'abantu bamanyi abaliwo ebiseera ebyedda ab'ettabbo Kamala. Ndowooza omuziki kati ku stage tugenda kwakwaniriza Frank ne Stephen bajja saawa yakoona music kya kaziki kedda nga bw'okamanyi baali bakyakyaliza bulaza Katonda wange. Wow. Tekati bayongeramu ku bakimodifyingamu nakyala bakyongereramu ddala obugalo bwabaweebwa. Yarabana, wow, this is so great, this is amazing. Kakati banange esaawa kino olwaleero oyo bamwita Frank ogasseko Stephen okuva mu Charleston dance competition. Tukimanyi okubaddirira kigenda kubeera kya Tabo Kamala. Ani asobola okubeekiikamu? Nze wendi. Waliwo omukyala wuuyo alina akaviiri ak'enjawulo. Okimanyi nti tumanyi kuzina Charleston. Jangu gwe nawe vaayo. Sokoleke bia sokolinde. Are you really going to deny a lady? Ogenda gaana omukyalo w'ekyasa omukyalo w'emyaka 10 ogenda muga totandika naawe. Jangu. Hello there. What's your name? Soko tuuli amanya go gwani anti mpitibwa bia. This handsome sailor right here is Cole. Ono handsome sailor bamuyita Cole. Cole. Bia and Cole ndowooza ke kasira bade musoke ba omukisa bakode. Obugalo. So what do we do now? Katugenda kola ki? Dance. Yogo bajasi gwe bojja wozi buziki. Kati ngenda kubojja nti agwezina kyomanyi. Nakya natandika. Come on. You have to do it too. Yomugamba nawe oteekeddwa okubojja omuziki kati nze ngenda kubojja nti agwesimanyi. So not the Charleston. Guno si gwe muziki gw'abakyasolerawe. Lengera Tabu. Kati abasika bagamba bano batuswaza buswaza. Okimanyi nti kyengenda maaso n'okola kiswaza obulamu bwange. Sikolangako kintu kyefaananyizanga kiro bukyangambaawo. Ono ye yakubonamu ka break dance tomunyumiza gasiya. Mulengere. Ate oyo akola ki? N'atoka ambulijje. Ate olowooza tebadda kwegamba bazze kunyumirwa gasiya. Tukuone kyonna ekiriwo kye tujja okgenda nakyo oba batwagala oba tebatwagala be bamanyi. Balegere. Bo basalawo banyumirwa ekijja kijjo baba baagalire oba tebabagalire isoke boka bakone dance. Kakali agenda okakwata bwati nga mutuufu kagonda. Kayina omubiri gugonda, kayina akatofaali kagonda, kayina omumwa bugonda. Kayina amaaso gaakabwasi, kayina ensinga egondo Kamala, emikono gyako giwewuka. Yakanyweza. Omuzimu guli perfect gusinga n'abaffe ne Uganda abalamu. Lodi omuzimu gwalina guli so perfect mbuli kimu kyonna. Era we batyo nga bakoona kadansi kasendeekerevu nga batwaliza kadansi mu ngeri ya kimpooze. Buli kimu kyonna kiri magida. Sofa buli kimu kyonna kiri tayari. Ta complaininga. Babano. Nabagamba Pavilion Events abasikana bakwe Kotorio Plaza. I was growing up, my parents used to play ballrooms. Yagamba nti bwe nali nkula bakadde bange batera okubeera nga mu ballrooms. Their job. Gwali nga mulimu gwabwe okuyimbira abantu. Every time because they didn't. So kati nagendangayo. Those are just some of the happiest memories. Ze ziringa memories ennyina ez'essanyu zesobola okugamba. Back Kuba mbiseera ebyo. sitting there in the corner. Nze natuulanga butuuzi bali mu nsonda mu stage nga ndaba bakadde bange bayimba. Abantu nga bazina nga bwe bawoggana banyumirwa. Amatala ngo gasseko ne sound buli kimu kyonna kyali kiliko okubeera nga kiri mu bulamu nga kiramu.
And that's how I felt tonight too. Yengeri gye mpulidemu n'ekyo ky'olwali omutuufu mpulidde nga mu driven. Then of course you decided to take me to a cemetery. Then osalawo okwate kubondeete mulimbo. Lacking intact considering I'm a ghost. So Ng'ate okimanyi ndi muzimu. Why? Kalinebuuza lwaki ondeese mu semitale. What is that noise? Agenda awulira eddoboozi n'amugamba gwe kati amaaso gatambuze gwe tunula eri. Hang on. Tunula eri gwe lindamu kati n'ogenda kulengera. Kuza amaaso okulengera. Kyava alaba endege bulijjo ayagala giraba bannange. Bulijjo ayagala giraba yali highlight y'obulamu bwabwe ya generation ye mu biseera ebyo. Bali bakatandika okuyiiya endege. So like, why airplanes? Naye byonna lwaki endege? I look at them and I see. Yagamba nti bwe nziraba ndabira ddala freedom kitwandiyise eddembe. Go where I want when I want. Nga kisobola okuntwala wenjagalidde. See the world every. Kwegamba okubeera ku live adventures okulaba ensi mukasi awo nawe mba njagalidde. Kikyali kinjagaza endege. Amugamba kale. Where do you want to go now? Kati oyagala kudda muzaawa. There's nowhere else I want to be right. Tiwali wala wenjagala kubeera essaawa zino. Wabula. If it is okay. Njagala kubeera naawe. Agero gira bwati okwagala omukwata katolooza nga akyasobola. Takyasobola omukwatako. Lindako. I'm sorry, B. Ate onoosonyiwa B. Takyasobola mukwata takyasobola mufiiringa. Labika kali ka moment ke bamuwaddeyo kwe kukaka abadde ayina. Koro nze Lydia munnange. Nageze ka bookstore ka jjajjange kitange kali akatunda ebyekinnansi ne mbako byentegera bwe kibasooka ngena kusaba oyitirewo ng'ovudde ku ssomero. Mukubira essimu n'amugamba jjangu. Oli Lydia omunnansi. Hey, Cole. Aha, Cole. Gotta show you something. Waliwo kye njagala okulaga, soko gye waliwo kye njagala okulaga. Mwisawo n'amuleeta mu n'asobola okumulaga olaba. Empeta eri gye wali olina ku mulundi guli. This is the ring you were wearing at school. Eno y'empeta gye wali oyambadde ku ssomero ku lunaku lwa luli. It is. I knew it. Era nategedde mu butuufu empeta eno ngimanyi. First time Era nakimanyi omulundi gwe nasooka okulaba nti olabika oliko okufa. Kufa kutambulirako. Kitegeeza ki? Research. Okuzza ku lisaaki. And probably separate the rings. Nze ndowooza waliwo omuntu yakera ku makya n'ayawula empeta ezo banga gwanvu eriise emabega so kati ekikolimu tekimuvangako. I know this is a lot. Nkimanyi kino kizibu okwetika essaawa zino bye nkugamba. Is. Obukakafu buno bwe nkulaga mu butuufu bwo busukkuluma. I think you're being haunted by. Nze ndowooza waliwo omuzimu ogukutambulirako. Olabika naawe tonaba kitegeera. What? That's Kanaahawe. pretty crazy. Bino biboozi by'abasamize naawe tekiriyo. And it looks like the only way to break the curse. Ate kirabika engeri gy'osobola okubreakingamu kaasi kwe kwata ekkuba empeta eno n'ogizza ku mpeta yinnaayo. Okusiza ku lugero. Material and visible on the one night of the year that it died. Bagamba nti omuzimu ogwo gusobola okulabika ne gubeera nga guli materialistic ku lunaku lwe luba lwafa omulundi gumu mu mwaka. What's that? Ogambye ki? Just saying how this is all new and Kyava agamba nti wamma muli agambye nti wamma kituufu y'ensonga lwaki. You needed. Mbu olunaku omuzimu ogwo lwe guba gwafa oba omuntu oyo lwaba yafa. It was Omuzimu gwe ogwayawula empeta ezo. track. Omulundi gumu lwe gusobola okugezaako kubeera materialistic ne gulabikako then olunaku bwe luggwako nga guddayo. So kati nagenze okunoonyereza ng'empeta ey'okubiri bagamba nti eri ku side ya And tomorrow egenda kubeera auction olunaku lw'enkya mu museum. brings one of the items they're selling. So kati empeta ye nnyine waayo eyo yezimu ku ezo ze bagenda otunda. Who it's sold to. Ate singa baba bagituuza oyinza okwekanga nga tutegedde bagiguzizzaani. All you have to do. So kati kijja kuba kyangu singa okwate kubo n'otegera bifo nga tebannaba kugitunda gwe kyolina okukola kwata empeta eyo ogizzeeyo then omuzimu gugende. what do you mean no more? Ki kyotegeeza nti omuzimu guveewo? This is reuniting the ring. Ate kati kasozaayo empeta zigenda kuddamu zibeera ezombiriri. Can Kiba kitegeeza nti move on. omuzimu osobola ogwo oba oguwadde space okumuvinga on. Ghost Gufa. dead. Cold. Omuzimu tegufa naawe already gubeera mufa ate kati gufa emirundi emeka. Can't move on. Naye gisobola okulaalira ne gutagenda. A Ne gubeera trapped existence. mu kye bayita plane of Watching them. existence. Ne gubeerawo ku nsi nga gulaba abalamu bwe bafa bwe bakola ki oba nga go weeguli. Which is not good. Ekyo si kirungi ku side yaago. I don't know who's haunting you, but Siraba kumanya muzimu ki ogululuma gy'oli naye neesiga mu kyegamba. would be doing them a huge. Okubreakinga kaasi ogenda kuba oyambye omuzimu ogwo guveewo ku nsi. Kirowoozeeko. Kale kirabika Rodi yatandise ogwa mukwano nako. Yagudde mukwano n'omuzimu. Yatayagala gugende. Hey, B. Yajja. Kati alina osooka ogunnyonnyola okusinziira ku Lydia kyamunnyonnyodde. Hey, B. Era amugambye nti empeta ey'okubiri eri mu museum bagenda giteekako auction. Kijja kuba kirungi okwate ku bifo nga tebannaba kuba bajja giguza omuntu nga tomumanyi.
kwate kuba ogenda ofuna empeta eyo zigatte bwona ozigatta kijja kuba kiyama omuzimu gwonna ogululuma gugende gumoving on. Kati abadde yeebuuza engeri gy'anaasobola submitting ensonga eno eri nakyala. Agenda okujja akakazi kato kalina nno bye kaateeseteese. Kyava akabuuza ate bino biki? Your mom said she was working late. Mama we yagambye nti agenda kukola kikeerezi. And so I had the house to myself. So kalina manya nti ogenda kudda then ennyumba n'engiteekateeka. Play me one of your songs. Njagala onkubira akayimbako munnange. Stage and Akamu ku buyimba bw'okwegamba. they say no because I went through all the trouble. Ngenda kusaba saagala ogezeeko gaana kubanga eno stage natutta obudde bwange ogizimba. Before I play, nga siraba kusoni ya gita waliwo ensonga ate enkulu gye njagala okugamba. Tetwagala speech, twagala muziki. Oyogera ki kuba omuziki? Okay, fine. Omugamba ffe tewali tabu. Here, I wrote this song a while ago. Agamba kana akayimba yakawandika mu biseera ebikadde. It's my favorite genre. Njagala osooka onnyimbire ng'oyimba ku byangatto. Awo we njagala. N'akwateko wona gy'asunika gita. Njagala weekaanye. Baabo. Kawuliriza. Oli yasula akayimba mutuufu akayimba kaali kasufu okuzaama nakyala n'amusimba obugabo n'amugamba waawawa. That's it. Ndowooza kyekyo? It's just a silly. Siganyi kayinza okuba akayimba ka kisiru. It's beautiful. Namugamba si ka kisiru naawe kayimba kabalagavu okuzaama. Ate ogamba ka kisiru si ka kisiru leka naawe. Thanks. Weebale kusiima. You should play it. Ngenda kusaba akakayimba list wani badde okuba ku talent show. This one, another one. Just play something. Alisi kali baako kyokuba. I don't really play for other people. Munaye siyimbira bantu balala. Playing if you're just going to play. Kati ensonga ki obanga ogenda kubira nzezeka? Always said, Mama wange yangambanga. This world, let's make some noise along the way. Yagamba nti obanga oyita mu nsi ebiseera ebisinga kiba kirungi okuba ku kkerere. Always promise me you'll do it. Kati ngamba nti Alisi ojja sobola okuba ku kkerere ng'oyita mu gita mu kuyimba. If you naye nsuubiza nti naawe ojja kubaawo. I will be. Bw'ona ogenda ku stage waggulu ze ngenda kubeera mu maaso g'abantu nga ni mu maaso awo wennyini nga bwenkulabira. Okimanyi nti oli wanjawulo. You want to tell me before? Kiki obadde oyagala kuŋŋamba bifo? Eki? Ati bw'oza oŋŋambye nti olina kyoyagala kuŋŋamba kati ne nkuyimiriza nga njagala osooka oyimbe. I forgot. Mugamba n'osonyiwa nkyerabire kibalegere okugamba. I am going to hand back. Kakati yakwate kubo n'asooka ajja ku sayiti kwalina bidding n'empeta eyo. And I think. Naye kati ye kyalina mu ndowooza nti bw'abidding empeta eno n'agigula n'agijjayo n'agigatta ku lunakyala agenda. Kyokka ate ng'abadde amufunamu ekyenjawulo nga ye. Abadde amulabamu ekyenjawulo teyandyagadde nakyala akere ku makyabule. Takyagala. Wulira afa teyandikyagaliriddeko ddala wadde. Kakati nga bamaze okukola ebigezo. Onaagera okuza amaaso nga bamuwadde ddi. Ng'ate awulira buli kimu kyonna yakikola nga bwe kyali kyetaagisa okukolebwa. Yeewuunya lwaki amuwadde ddi. Baabasiibula. Lori yakwate kubo najja ng'asembera mpola mpola. Namugamba Mr. Potter munnange. Ogamba nti alina enviiri ziringa za Shalom. Ogamba otya mwami Sanchez? What about my essay? Yamugamba essay yakoze eki in particular kikyota ekitaakusanyusizza.
Oh. Anti buli kimu kyabadde okeko lwaki wampadde ddi? Perfectly. Answers abadde perfectly valid. Interpretations of okusinziira ku ngeri gye wannyonnyoddemu themes za Gatsby ng'ogasseko n'ebirala. Then kati ate lwaki wampadde ddi? they were very valid and Gyasobola okuba nga zabadde valid and interesting. Nazisomye emirundi nga 10. this is not what you Naye kino si ky'olowooleza akatabaako. think. I think you Gwe olowooza nti oteekeddwa okuwandika ki kye ndowooza kye wandibadde olowooza akatabaako. if you want to. Naye bwe kiba kisoboka ngenda kusaba oddemu ogezeemu nateera. But if you do, Naye bw'oddamu ogezaako ku mulundi guno ng'owandika esse. tell me what you think. Njagala ombulye gwe ki ky'olowooza mu ddoboozi lyo, syagala owandike ki kye nandibadde ndowooza ki ky'olowooza akatabaako. Osegera njagala owandike gwe ki ky'olowooza akatabo. Watali kwesika. Nze kyonna ky'onooba oleese kijja kubeera fine. Abagaba kale yajja ebbali n'akwateko bw'naggulawo erudda. Akyebuuza oba mpulesi ng'agenda okuzza amaaso atolowooza empeta tebagiguze. Kalina obuzibu nga bunajja empeta bagiguze. Yabadde akyerowooza ati oba empeta njigule oba njireke. Empeta bagiguze nno. Bagiguze. Ate Lydia yamugamba oli omu munnansi n'amugamba nti munaye empeta eyo banaagigula kijja kutwalira time oyinza obutaddamu gifuna nateera. So nga ate singa oba ogifunye kijja kuyamba omuzimu gwonna ogululuma newankubadde kati ye yayogera nga takimanyi nti n'omuzimu onaagumanyi. Ng'amugamba nti kyonna kijja kuyamba omuzimu ogwo okumuvinga on. It's nothing. I just Yambuza buzibu kyoli distracted. Just olwaliro assignment etambudde bulungi mu kirasi. Something happened on your magic shiny brick telephone thing. Waliwo ekituuseewo no ku simu yo. No more ghosts. Nga bagamba mbu simanyi tewakyali ghost kono sokoleka agamba ki? just Lydia kyali wange just Lydia kyali wange. More ghosts. What's going on? Kikyategeeza n'omugosi. Kikyagamba n'omugosi n'emizimu tebiki kikyategeeza. Lydia and I, Yamugamba Lydia nange. we figured out why. Twategedde engeri lwaki oli wano. Lwaki omuzimu gwo tegwagenda. This ring's part of a pair. Basically eno empeta ziri pair ziri bbiri. You got your So kati bwe wajjako emu wajja n'ekikolimo. soul. Y'ensonga lwaki omwoyo gwo gukyasiranidde ku nsi. What does she mean, no more ghosts? Kikyategeeza n'omugosi. So if we reunite the rings, Yangambye nti singa tugatta empeta ezo zisobola okumenya ekikolimo. well, I don't Kibaseekeza waba tewakyali muzimu kono simanyi. guess you would. Ndowooza oba ogenda kumuvinga on then ove ku nsi ogende gy'oteekeddwa ogenda. Where's the other? Then kati empeta ey'okubiri erirudda wa bannange. Most likely you would be dead. Mu bufunzi ogenda kuba ofudde nga tokyaliwo. Nga tokyaliwo nga you are dead like totally dead nga sikyakulaba. Unaabadde kyolredde ndi mufu. Happens after the curse is broken. So maybe it's just better to just, Yagamba tetumanyi kikigenda tukawo singa kasi eba ikugiddwako. Oba osanga tubyesonyiwe. Ekiki? But then I'll be stuck like. Yamugamba singa tubyesonyiwa kibaseegeza ngenda kubeera sitaaka bwe nti bbanga lyonna. You're going to grow old and move out one day. Gwogenda tuka essira okaddiwe omuvinge ono ogende n'ennyumba ogiveemu ogende ofune ofumbirwe. Kuba tosobola kumpasa. I have to find the other ring. Kati ngenda kusaba tunoonye empeta ey'okubiri. Happen once the curse is broken. It has to be better than this. Yagamba nti kyonna ekinaatukawo senga empeta ezo bazigasse okugyawo ekikolimo kigenda kuba kisingako ezo okubeera nga ndi sitaaka wano emyaka emirala 10. Empeta eriwa. Empeta bagituuze ku auction mu New York. How do you know this? Okakasa You otya? find this out. Wabitegedde otya nti empeta bagitunze? Lydia asked if you went to the auction. Yensonga lwaki Lydia abakubuza wageze ku auction. Ensekezi abadde amugambye agende ku auction. You knew about it. Ensonga wazitegeddeko. You knew about the auction. Ensonga wazitegeddeko ez'auction n'omanya nti bagenda tunayo empeta ey'okubiri. Why didn't you tell me? Kati lwaki tewaŋŋambye? Nabadde saagala ofe. Yesibye ku kyokufa kyokona already yafa dda. Nabadde saagala ofe. Nabadde saagala ebintu bikyuke wakati waffe. Didn't want it either. Nendowooza nti oba osanga nawe lwaki ondowooleza? I'm stuck here Nze ndi sitaaka wano. forever. And it's, Kati ngenda kubeerawo bbanga lyonna ate kati egenda kubeera nsobi iyo. Home and talk about you this. had no Tuddeeka tubyogereko kono kolo wabadde tulina right. yours to lose. Nabadde saagala kufiirwa kuno kufiirwa ki? What do you think that I'm Nze nalina obulamu bwange. to make you feel better about yourself? Golowooza ekyokubeera naawe kigenda kuleetera okulira obulungi. Oleme kubeera mu bubaavu. Acting you because I was cursed. Yamugamba nze okubeera ku nsi n'embeera naawe olw'ensonga nakolimirwa. Saasobola kutereeza nsobi ze nakola ze zansiraanya wano.
kati nfunye omukisa ate ogulinyeemu. Go. Genda kati genda. Now. Fuluma kati genda. Take off the ring. Nempeta gigyeko saagala wadde okutunulako. Genda. Amugambye golooza okubeera naawe kigenda kuleetera okufiringa less lonely. Kinaakuyamba okusobola okugyawo ebikustressing mu mutwe gwo. Essaawa zino ogenda kundeetera osiranira wano emyaka emirala forever bbanga lyonna. Oyo amugambye nti ekyempeta ezo okuddiŋŋana ekyandibadde kiva mu mpeta eyo okugyawo ekikolimo oba osanga kibadde kigenda kubeera better than kiki kyendimu essaawa zino. Omusajja wattu ye bambi. Hi, Hello. Mrs. Sanchez. It's Lydia. Anti mukyala Sanchez Lydia simanyi Koro waali awo. Tried his phone, but he's not. Namukubidde essimu tagikwata. Yangambye agenda ku ssomero. Now? Kati He's practicing music with some friends. anti practicing music alina seyaawe gwakuba naye seyaawe. Mrs. Sanchez. Wewe bali mukyala Sanchez. Unakimanyi oli talina seya kata teyeewuunya. Lodi naakomyewo eka. Friend Lydia just called. Kyaliwo Lydia nankubidde essimu. Cole? Koro njogera naawe. Okay. Simanyi oli bulungi. Yeah. Ndi bulungi maama. Naakwateko bwe laali gy'abadaala. Kwe kwolekera waggulu eyo. Asigala yeebuuza ate mutabani abadde atya. Mu kaseera kano ono yakwateko bwe najja ku ssomero. Yayitawo n'asooka ajja paka munda yawulira omuntu asuna agenda okuzza amaaso ng'alengera akaweta. N'ayitawo n'akateeka ku lugalo. Olwamala okassa ku lugalo olwo n'alabika ate nolowooza ye yamutya ye teyamutya. Anti ye musamize. I'm Lydia. Nze baamita The Lydia. ghost that's been haunting Cole. Gwe musimu ogubadde gutambulira ku Koolo. Ntufudde. Koolo musaatu yuuna eno bambi. Yep. Abaali wanagera okuwulira yes. Oli bulungi mu kisenge eyo. I just redoing it. Anti nyina assignment ya English gyendi mu kuwandiika. Ali mukola redoing assignment ya Lungereza. The Great Gatsby. The Great Gatsby. I wonder how long it'll take schools to discover. Neewuunya kitwala bbanga ky'essomero okusobola okugezaako ku discoveringa nti It's a great story. abawandiisi abaali bawandiika oluzungu luli lwennyini English, the pure English tebaali mu si yona yawandiika kano akatabo koka kwegamba baze bakasoma fu okumala ebbanga. Like a million times. Well, what do you think it's about? Yamugamba kiri ku kikale gwe sooka omulowooza kiri ku ki. It's like the guy who falls. Yagamba kibaawo kwegamba omuvubuka agwa mu mukwano n'omuwala w'ebyayita. He misses her, N'atuuka essanga nga awulira missing Kamala. but Awulira ayagala kubaako kyayogera eri nnyina naye teyagala ate kweyatula. Bambi. she's gone. Yamugamba essaawa zo kyesobola okugamba she's gone. And he can't get her back. Ate kikwasa ennaku nti Rod he can't get her back. Takyasobola kumuzza. Feels So kati watyo bw'awulira. incomplete. Awulira ng'ali incomplete. Tajjudde. Olwanakyala. Mama of course yakiseesinga alabika yagudde mu mukwano bamumenya omutima musaatu bambi. I really miss him. Mbeerawo ne mpulira nga ne taata mmissinga. To Cole Nange bwe ntyo Cole. all the time. Ebiseera bisigana nga mmissinga all the time. Osegeera. But that's a good thing, right? Naye awo si wabi si kyo. Si wabi. I mean, if he had been a bad guy. Singa abadde gaayi oba osanga twandibadde tummissinga. He was amazing. Naye teyali bad guy. He was amazing. Yali musajja mulungi. Kitaawe yali musaawa njawulo. Missing him. Era kyovula abatuwa privilege y'okuba nga tummissinga. A privilege. Naye ku siyadi yange sikiwulyanga privilege. I feel sad. Like, Mpulira ennaku. Mpuliranga. like, what's the point? You know, like, Ensonga yaki ey'okuba nga mumissinga. just happened just like that. Ebintu biba nga bibeerawo ne bibeerawo just like that. Tekibaawo ne kimala. Die just like that. Namanake kumakya n'afa just like n'afa bufi bw'atyo. Why does it matter? Lwaki kibeera kimatalinga okusiyako ekyo kyaba yatulekera emabega. Like anything.
Kigambo obulamu bulinga oba kiki. Musaatu alina mixed emotions. I suppose you're... Zengena kugamba kimu I suppose oba osanga kusaidia nkesooka oli mutuufu. If I didn't love him... Singa syamulaba singa syagwa mukwano naye oba osanga syandibadde munakuwavu nga bwende essaawa zino. Syandibadde munakuwavu. I think if I hadn't... Naye kati mbeera awo ne ngamba era singa syamusiikana. Wouldn't have all the memories. Oba osanga nandibadde sirina memories zino ze tugenda maaso n'ogabana. Would rather miss him like this. Kisingako ne mbanga mumisinga buli lunaku bwe nti. All that we've been through. Dani okubanga nkanyuga ekyo kye twayitamu nze naye. Ekirungi sigenda kikanyuga bukanyu sigenda kisula busuuzi. I am. Agamba moments na sharinga ne kitaawo. Aren't you? And who he was. Zaali ekyo kye nali naye kye yali. Who he still is. Era ekyo kyakyali mitima gyaffe mu ndowooza yaffe ne ku mwoyo gwaffe. Tetuganyi. Stop and look back over their lives and they realize. Abantu ebiseera bisinga bayita mu nnaku ey'ekitalo. N'ayimirira n'azza amaaso emabega. Nga ye atalabika mu bulamu bwe talina kyamisinga. Did anything or met anyone? Olw'ensonga bo tebaafuna mukisa kubaako bye bakola, kubaako bye basinkana, abakuliyetinga moments mu bulamu bwabwe ezibaleetera memories to miss. You loved them. Okumisinga omuntu kiba kitegeeza nti you loved that person. Muntu wamwagala. Wow. Amugambye nti okumisinga omuntu kiba kitegeeza nti wamwagala. Abantu bangi abatambulira mu bulamu obuli sad. Nga bwayimirira n'atula emabega there is nothing to look back at. Olw'ensonga ye talina gwe yamiitinga eyamuyambako creatinga moments ezaleeta memories zayinza okuba nga alisi alowoozaako. I was really disappointed when I... Mu butuufu n'abadde disappointed bwe nasegedde. Yeah. Nabadde n'agamba kati gobere disappointed omuzimu. Jula ye ekyemizimu asegera. Okimanyi nti akwagala nnyo. Kora akwagala. Okakasa otya. I could tell he freaked out. Bwe namugambye nti empeta balina ozigatta ekikolimo kive yatidde. Nga mutuufu ng'alinga agamba nti waliwo kyali wagenda ogenda. Nze namulabye facial reaction. Didn't tell me about the auction. Niti yangambye ku kya auction kye kinnuma. Sokoleke. Kuro teyagambye ku kya auction. Really sorry, the other ring is gone. Onosonye okubanga empeta ey'okubiri teriiwo. So wrong. Ekituufu kiri nti Kuro yabadde mukyamu obutagamba ku auction. Alisi kwandibadde kusalawooko. Si kukwe. I think he's a bad guy. Ne byonna tetuganye ne wankubadde ekyo kyabadde osikiwant bad guy. He's... Kyensobola okukonsideringa nti ayinza okuba nga ali lonely. Musaatu muubaavu. Ayina ebimuteganya. Think of course kano kasisekera kuba abadde basharinga bingi ebiri so deep. Kati ng'atudde erudda mbutuufu awulira ayagala kufunamu ngeri gy'asobola clarifying nsobi ye yatuuseewo. Nabagamba ku mutimbagano gwa muno waaki. Pavilion events abasikanibwa ku Equatorial Mall. Nabagamba bo kimanyi nti olina omukolo balina tents, balina sound, balina screen, balina toilets zino eziri mobile. Balina buli kimu kyonna. Kali yakwate kubona akuba essimu ng'agikubira. A ring there recently. Bano aba auction ng'abagamba nti nagulayo ndi mugagge yagula empeta awo. 37. Kansoke mbanyonnyole ennamba. Oh no. I don't have any. Bw'obanga olina complaint kono si bya complaints. I just want to know. Njagala kumanya. What's my name? Mpozi erinnya lyange njaani? Because when I bought the... Kubanga bwe naguze empeta. I put my name down. Nabadde njagala kakasa oba mbutuufu erinnya lyange naliwandiise bulungi. Like saying it back to me. That'd be... Your name will be confirmed tomorrow. Erinnya lyo ligenda kubeera confirmed lwankya. Items will be processed. Waliwo external affairs, waliwo ebibagenda processinga. Yes, they'll be... Ebigenda okubeera process bishipping bwe bishipping b'olunaku lw'enkya. Kono tebanaba bishippinga. Bagenda bi processing ebyabasinga bonna abaguze then bagenda bishippinga lunaku lwankya. Kiwesegeze empeta ekyaliyo. Agera okujja ne bagimukanyugira empeta. Gyambale gwe. Nagisaako. Okay, I deserve that. Kale siganya I deserved that. You did. I'm sorry. Ngenda kusaba osoko please ensonyiwa. Ekiwa kyogedde dda.
They sold the ring and kubida aba museum ne bagamba nti empeta bagiguze. They have to process. Ne bayino processing before nga tena bagenda. But the point is ensonga eri nti they still have the ring. Empeta ekyaliyo ku museum. Now, at least maybe until the morning, but bayinza okuba bagenda gishipping kale yinza ogenda lwankya ku makya ne tukyasobola okureuniting empeta zino. I know, and I'm very sorry. Chiwakose si kirungi kono of course kimanya ata I'm very sorry. Okay, where was the museum? Then kati museum eri da ko ne kuside yo mu New York. Jia tugende. Nze naje ne motoka. Yeah, that'd be Sokoleke. Wait, you guys know each other now? Kyogamba kati mumanyiganye. We know each other. Yes, tumanyiganye bulungi nnyo. Come on. Masokola lwaki oyagala omuzimu ogwo. Jia tugende. Ateri kintu kinyumanga gwako mu mukwano n'omuzimu. Va kubina ebyokuvuma ovumya omuntu nti gwolinga muzimu. Just omuzimu gwennyini like a ghost n'ogwako mukwano. Omuzimu gulina omukwano. Emizimu giyina emikwano era mugendeko eyo mu semitale eyo mulimbo gye baziika abantu eyo. Musikane ku mizimu mugweko nagyo mu mikwano. Artifacts this time. Kakasa ati ku mulundi guno togenda kuleeta kya kiriko kikolimo. Kale. Thank you. Weraba. Bale muyitirako ewali entaana. Musobola ogenda gye baziika jike abawarabu. Mugendeko muzirimbo. Mugweko mukwano n'emizimu mujja kakasa nti abantu b'okunsabala mu bossi bangu. Alisoberako n'omuzimu mu mukwano. Kagai road yajja. Yaita paka erudda. The guy on the phone said he was being processed by External Affairs. Yagamba External Affairs. Okay. Wano we tulina okuyingira. Ne bakwateko ne bajja paka munda. Uli yayitawo uyise yeetaaga bisumuluzo. Pozi goli wazimu. Breaking and entering. Na akwateko baraja. Bino bya breaking and entering mateeka kumenya mateeka. We're looking for item number X. Tunoonya item number X37321. Okay. Ne bakwateko ne beekebejja buli wamu. 7-3. Nabagambe tugenda kuzaamu akayitibwa Connery Black. Tugenda kuzaamu akayitibwa Connery Black. Genda kubeera ka action, detective ka intelligence. Kali agenda okuzza amaaso n'alyoka akagwako akabox ka Lovers Ring. Kaakano. I think I found it. Ndabika njiguddeko. The second ring. N'okuzigata. Bagamba bw'ozigata ekikolimo kivaawo. Kwe kujja abikule. Ngeri ya kipoozi. Era bw'atyo yabikula. Gera okuzza amaaso okulegera ati olaba. N'akwateko n'ajjayo. Giregedde. Mwekali. Wa. That's it. Yamugamba kyekyo. Are you ready? Kyabambuuza oli mwetegefu. Oli mwetegefu. Yano wekatira. Yes, I'm ready. Okay. Yi mwetegefu namugamba kali. Then kati ngenda kujjako eno. Then tugigatte kweri. Ninga mbuuza oli mwetegefu ku kyonna ekigenda okuddirirako no sokoleka ate. Kikyate. I'm really gonna miss you. Ekituufu kete ngenda kusuwa. Wow. Nalyoka akasimula kisiruvu okwaya n'agiwulyanga etudde. Banange. Nabagambe teri kinyuma kunywegeranga muzimu. Gunywegera wena n'owulyanga obulamu gubututte. N'olyanga omuzimu gututte obulamu. Wa. Kakati. Yamugamba go ahead kati kola ekiteekeddwa okukolebwa. Ndi mwetegefu kati ku kyonna ekijja. Kabulazi abuzeeko eki kugweggala kyokka. Asooka awulira obulamu. Ati weraba kola. Byonna abikoze. Aguwadde omutima gwe. Kale simanyi oba nagwe. Ninga si bugina feeling. Naye gwe imagine ng'ogututeeka wolongojjo. Bulaza. Wa. Yajjako akaweta.
Ero lwakajjako ne gubula then kati alina okagatta ku kali. Yajja era bw'atyo n'agattako empeta neewera. Kiba kisegeeza ekikolimo kiba kivuddewo. Okay. Nakyala aba agenze. Lengera. Yakwate kuba najja n'asooka afuluma atya abaza amaaso bambi. Nakiri amadaala mpola mpola. Era bw'atyo n'ayitawo n'ayingira eggaali. Ono yakimanya kirabika kikoleddwa kiwedde. Saba mukwatako kakana. Siwetaaga kwekulya puleesa esoke. N'akwate kuwatandika eggaali. Yakoma weka. Obwe waka wagenda kubeera suuwa. Wagenda kujjula obubaavu bwa buli kano. Era mu kisengeki yabadde yamanyirira okutuula ne Nakyala basooka batta ekibumazi. Okufa kwa kitaawe bambi kubadde kumusikanyiza Nakyala ono. She's gone. Ati munayo n'osonyiwa kabulaza yayiseemu dda Nakyala, she's gone. Sometimes it's tiwakudda. Good thing die. Abaruwa nkyava alengera alubamu eno n'agikwata soka n'agitunuulira nama n'agiyisawo n'agireeta ebbali. Terwagituusa wano kutandika okwekkaanya alabe. Agenda okuzza amaaso ebifaananyi ebisookako Nakyala nga bw'ali kabambi. Baabano muzimu gubadde mubalagavu, muzimu gubadde musufu okuzaama. Nye kati kiragiro gya bwati nga waliwo we yali yakoma kati ng'ewasigadde walimu ebituli ekiraga nti alubamu teyajjula. Naye agero gibikulangiraga yajjula. Nakyala yatikkirwa. Kyakabambi bwe gwaddayo ne gutandika otambuza obulamu bwago mu biseera ebikadde. Wano n'alaga yakula. Wow. Gwaddayo sebo ne gulivinga life yago nga buteekeddwa era endeege yagibeerako. Yatambula mu bifo ebyenjawulo ate nga bakolaga mukyala wa njawulo. Bulamu bwe bwasobola okwerebuildinga. Kajjukiro ye abazeeyo mu passion abeera mu future. So yaddayo mu personal building life ye n'agitambuza. Kati ono album agenda ogigwako nga album eri complete. Wow. Yatuuka n'afumbirwa. Era bwe yafumbirwa gwali mukolo maakubuula. Atuwanji abaaguliko ne bazaala abaana 2, omuwala n'omulenzi. Wow. Mukama. Banayo muzimu gulina omukwano. Loli awuli akamusigaddemu ak'omuzimu. Close my eyes. Kali mukazi watu bwe yadda yatuukira mu kifo n'amugamba nti obadde oŋŋamba mbika amaaso gange. Bwe yakwekera empeta kati agenze okukomawo nga mubutuufu alina bya experiences. N'akwata ekkubo n'agamba owaayi empeta eno yabikegera kundeetera obuzibu. Kati bibadde nga flashbacks okusinza nti ali mu pasi. Bibadde nga flashbacks bimuyiseemu okumulaga ki ekiyinza otukawo ndowooza eri life ye singa alibera ku mpeta eno. Badde ayagala gibba. Well. Aha. Kakati so ogambye nti ogenda kundaga akajogoliko ke kali wakajogoli kali haki obadde oyagala okundaga. Oh. Hey. Come on. Leka naawe. I should have stayed on night shift. Yamugamba gyatugende mu butuufu n'andibadde osanga asigala ku night shift.
for visiting the Spectral Valley Museum. Kale mwebale kujja ku Spectral Valley Museum. Bwe batyo bafulumayo ne bajja nga basembera. Nakyali mpita teyagijjayo yagirekayo. Anti jantugende ngoberera. Aba kate motoka emusekule. Kidozi kataki musekule. Ya labana. Yauli esaya kakeri. Thank you for giving me an opportunity. And Dr. Potter ngena kusawe bali kumpa mukisha kudamu kola assignment yange ya Great Gatsby. I'd like to preface this by saying I know I'm not supposed Iranga agamba tuwawe bengendo soko tani kwa kuandika nchima chisekedwa kuandika bankaluwa mchiitwa essay. do that, so I'm gonna go ahead and do it. Nekali kanze kanchikoli. Kalize kuruange chichiro chengendo kugamba. I think the Great Nzendo was a Great Gatsby. A lot of things. Katabo kalungi mbintu bingi. Past. Kwogera ku byayita. Time. Okula mu budde, mu nnaku, mu nkolagana n'abantu, okwejjusa by'oboyisemu. Weird magic. Ng'ogasseko ne magic. Ey'okubeera omulamu. N'ekisinga byonna. Akatabo koogera Claude ayitibwa Gatsby ng'ogasseko n'omuwala ayitibwa Daisy. And about a love story that omukwano gwe balina mu masekati gaabwe ogwali tekuteekeddwa kubaawo. Believed he could bring the past. Gatsby yakkiriza nti asobola okugezaako okuleeta ebyayita. Green light ever receding in front of his eyes. Era nga what Gatsby didn't understand. Gatsby kyatasobola kutegeera. Need to bring her past back to life. Tetwetaaga kuzza byayita mu bulamu. Kubanga ebyayita bibeera naffe. Bibeera naffe kasita tuba nga tusobola okugezaako bbaako we tubissa. Fena tufuna green lights mbulamu okubaako bye tukola mu bintu bingi. Wabaawo ebintu bye tusiikana ne tubyagala ne waliwo akasya we tutukira nga tulina okubita ne tubiraba nga bisebengerera mu byayita byaffe. Naye ate ebyayita ebisa by'omaaso ne kati ebyo bitosobola byawula. Past can illuminate the way for ebyayita bisobola okugezaako okuba nga bikuyisa mu myaka. We hold on to it. As long as kasolemerako really stops being present. Oyinza okwekanga nga tosobodde kutambulira mu bya present oba ebyakakati. Our history, the things we love and hold. Ebyafaayo ng'ogasseko n'ebintu bye twagala. Ebintu ebitufuula ab'essanyu. That truly matter. Ebintu bye tutwala ng'ensonga. Ebyo tubyetika tutambula nabyo. Banga lyonna. Tiwali ky'osobola consideringa nga kyayita. Kubanga ekyayita kye kikutwala mu presence. Ate kye kikutwala mu future. Ate mu present kye kikuliyetinga. Ekyayita kigenda okutwala mu future. Abantu ebiseera bisinga ekintu ekyo kibalimu okutegeera nti ebiseera bisinga ky'okuliyetinga mu presence oba mu present kikuyambako formulating a past ate always past yekulyetinga future. Kasubire mu kategede nakyala yajja ebbali Rodi era bw'obanga osobola okugezaako ku appreciatinga buli kimu kyonna kyoyitamu akaseera kano kikuyamba okuba nga onywerera ku byayita. Bw'onywerera ku byayita bigenda kukuzimbira ebisa by'omu maaso wege mazima bigenda kukuzimbira ebisa by'omu maaso. Kyolina okukola kyonna kyokola mu kaseera kati bw'obeera nabo mu kaseera kati bw'otambula nabo mu kaseera kakakati byebyo ebigenda okuyamba okusobola okulyetinga ebyayita. Within ebyayita kikuyamba formulating a future. Yajja anze bwetambudde ne kabashi muzika kange kuva gye tuvudde mpaka aya yakuba akaziki yawanika akayimba kayitibwa Still Haunted by You. Bambi nakyala yafa dda kati mwoyo though however much bambi yasobola ku experience nga kyekyali mu future. Ndabirawo nawulira eddoboozi eryo nga bonogamba nti oyinza okuba nga olina mukadde wo nga yafa naye nga muli mutima okimanyi nti buli kyokukola kyonna mukadde wo waali akulaba. Era bw'oba okola ekibi manya nti ayinza okuba nga tasiima kimuluma yonna gy'ali n'agamba nti mutabani wange oba muwala wange dda mbutuufu bwe nti bwe nakuza. Naye bw'okola ekintu nga kisanyusa mu butuufu naye wabeera abeera proud n'agamba waawo
Now this is my daughter, this is my son. I'm so proud of you. Kati kitwali nti nenakyala bwe kiri. Ne Rodi akayimba kavira ddala mu feelings muli alinga agamba nti yonna gyali nakyala bambi asigale ng'akyandaba. Yakooka abadde nga ali ku practice kubanga ateekeddwa performing akamusubiza kamugamba performinganga kunakula talent. Wow. No me gusta. No me gusta.